Gyebuvuddeko omulamuzi wa kkooti enkulu Simon Peter Kinobe yagoba okujulira kwa munnakibiina ki Nuupu Mathias Walukagga nga wakanya ekyakakiiko k'ebyokulonda okumuwanduukulula mu lwokaano lw'abavuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro East. Kyaddirira omu ku balonzi mu kitundu kino okuddukira mu kakiiko k'ebyokulonda nga wakanya ebyobuyigirize bwe ekyazuulwa nga kituufu yali tabulina nga tekikkirizibwa kuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti era akakiiko k'ebyokulonda ne kamuwanduukulula mu lwokaano. Ensala eno yakuba ekkonde eri bannakibiina ki Nuupu olw'okuba omuntu waabwe yali awanduddwa ekyabaleka mu kusoberwa. Kati oluvannyuma lw'ebbanga nga yeewuunaganya olwaleero Walukagga avuddemu omwasi ku nsonga eno. Ono ategeezezza abawagizi be ababadde bakuŋŋaanidde Bulenga nga bwe yawanduukulwa mu lugezigezi olw'ebyobufuzi. Kati ono omulamuzi Kinobe yaseetinze puliisidenti naye ng'omanye abantu bangi nnyo abali mu gavumenti abaayita ku makiwa entry certificate wangi era omanyi ebitongole omanyi amasomo ne Makerere bagisomesa omanyi abasomedde Makerere omanyi sente ze bawa gavumenti nyine erindiza omusolo mwekyo. Agamba nti lino lyali kkobaane eryakolebwa awamu n'abo abavuganya ku kifo kino eky'omubaka wa Busiro East. Bagenda bannyonnyola abakulembeze nti Kyagulanyi yapiita mu ngalo ng'abantu batulimbalimba ng'eyo nduulu y'abayimbi noono wuunaze singa banaawera babiri Kyagulanyi byeyakola mu Paalamenti tugenda kufuna ekizibu ekikola ki ekirala. So mu bufuzi abasajja babakompisinga nnyo baalina okuwa amateeka kakiiko k'ebyokulonda ne kkooti nti musalewo bwe muti. Walukagga asazeewo okuwagira gwe yawangula mu kibiina kyabwe ki Nuupu n'asalawo okwesimbawo ku bwa Namunigina Emmanuel Magoola. Isi Arsenal olwaleero njagala bagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda otuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magoola Saalongo. Asuubizza nga bagenda okumuyambako mu kusagula akalulu. Ngenda kubeera naye mu kampeyini z'ezimu si zonna naye ezimu nja kuzikola ki njazibaako. Kyokka ono amulabudde nga bw'akomawo mu kulonda okujja. Wabula ffenna tujja genda ffenna nga nambirabye mu pate yaffe okuddaala okusaba kaadi banyenyawo kubanga nejja kuba enkoze eki pate bwe neddamu nempa kaadi nja kujja bwe neeba tempadde kaadi egiwa Magoola sijja kujja. Mu kwogera kwe Emmanuel Magoola asuubiza nga bw'atagenda kuswaza bwesigwa bumuteereddwamu. Era Magoola yagenda okuteebera National Youth Platform boolo zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafuna abaki n'abalamu. Abalonzi mu Busiro East baleko boogedde ku nzikiriziganya etuukiddwako. Magoola ono yalina obwesige kuva dda ebisanja bibiri nga yeesimbyewo naye ng'abantu tebamukkiririzaamu naye bwe bamuwadde ekisanja kino ndabidde ddala ng'abantu ku luno bali ku sayidi ye. Obululu bwe tulina tuli basanyufu nnyo ekitabangawo olunaku lwonna ewa bwe wali omuwanguzi wenna naye kye tumanyi era kye tukkiriza mwami Walukagga kyatukoledde tugenda kakubira waggulu 100 ku 100. NUP etuwadde strike omulala akabonero k'entebe bannabusiro East mwenna nga 15 omulala wa President Kyagulanyi Emmanuel Matofu Magoola akabonero k'entebe tugenda kwagenda okutuula ng'alamula Busiro East. Kino wekijjidde ng'akwatidde Nuupu bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu alindirirwa mu kitundu kino bw'anaaba akuyega abalonzi nga 13 omwezi guno.